buli mwaka gw'ebyensimbi oludda oluvuganya gavumenti yakuno lukola embalirira nga bano bateekamu ebintu bye bandisuubidde nti gavumenti erina okuteekako ennyo essira nga n'olwaleero bano nga bakulembeddwamu Joel Ssenyonyi ne ssenkulu w'ekibiina ki National Unity Platform bakiyita Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu banjudde embalirira yaabwe ey'obuse 55 n'omusobyo nga kino kijjidde mu kaseera nga ne Minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga yakajja yetegeeza eggwanga ng'embalirira y'omwaka 2025-2026 bw'egenda okuba ey'obuse 71 n'omusobyo. These alternative budget priorities reflect the needs, aspirations and realities faced by the people of Uganda. Bw'abadde asoma ebibadde mu mbalirira eno Joel Ssenyonyi alaze engeri ensimbi gye zisaasaanyizibwa era bo si basanyufu n'akatono kubanga zikozesebwa bubi. Billions of shillings have been injected into these projects and not much is happening. What's even more problematic is that government gives taxpayers money to these projects. There's no memorandum of understanding at all. Then government says we are buying shares in these companies. When you ask what's the value, what's the worth of this company? Akakasizza nti ebimu ku biri mu mbalirira yaabwe ebiteekeddwako nnyo essira kuliko okulwanyisa enguzi kubanga kye kimu ku kye baazudde ekizza eggwanga emabega. Nti bwe tuba twagala okubeera n'obuweereza obwannamaddala eri bannayuganda tulina kulwanyisa enguzi kubanga ssente mpitirivu ezibbibwa mu byekiyaaye bitongole ebyenjawulo zino zi Attack Sugar, Day Biofarma, Inspire Coffee Africa, Factory, Rocco Construction, Lubowa Hospital n'ebirala tulina obubbi obw'ekiko obw'enjawulo. Asabye gavumenti gyebagamba okwettanira embalirira eno era beewale okugyogereranga amafuukuule kubanga bo balaba nti yandibanga y'entuufu. Batera okugamba nti ffe nga opposition tuwakanya buwakanya tetuwaayo alternative views, alternative policies ez'enjawulo kati tubasaba musome ebintu bino ate muleme biwakanya just lw'okubanga bivudde mu ffe ab'opposition naye mulabe ekirungi ekiri omwo kubanga omwaka guno ekyenjawulo ekiriwo nti twebuuziza ku bibiina ebyenjawulo. Yeesenkagale w'ekibiina ki National Unity Platform Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu awagidde omulamwa gw'okulwanyisa enguzi embalirira yaabwe kwesinzidde n'eteeka essira. Musaba tukanye naye yannyonnyodde nti ekizibu kya Uganda kakyetoolera ku bulyaake na bubbi. Ekigambo corruption twakirongoosa ne kifuula fashionable. Naye singa tukinnyonnyola ne tubalaga nkitegeeza bubbi bulyaake. Okubbako abantu ebiseera byabwe by'omaaso kikulu nnyo abantu ne bamanya. Kyokka akakasizza nti balina okulwana bwezizingirire okulaba nga obukulembeze bukyuka nti oba oliawo obuliko bweyagaliza. Bannayuganda balina okusituka ne balaba engeri gye bakombatingamu oba gye balwanyisamu bano abantu abatono abatufudde abaddu mu nsi yaffe nga bakozesa obulyaake. Winnie yaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti yakuno ye atabukidde gavumenti mu ngeri y'okuvumirira ebikolwa ebibi ebyatuusiddwa ku balonzi b'e Kawempe ey'omumambuka. You still waste a lot of taxpayers' money, you abuse people, you assault people, you insult people, you break people's ribs. Just because there is an election. What a shame. Kyokka bo abamu ku babaka baliko bye batubuulidde ebikwata ku mbalirira eno. Embalirira eno singa eba eteekeddwa mu nkola. Nsi ababbi ate nga ababba si bantu ba bulijjo, ababba be ba senior citizens be mukubira saluti be muwa weesimanyi bayitewo be bakubira obugombe. Those are the senior thieves we have in this country. Kati eno alternative budget yaffe gye tuleese ebadde egezaako okulaba nti major concern ne bw'okola budget nga nnungi nnyo nga malayika naye nga twadressinze bulyaake bufere oba corruption oba tolina kyokoze. Si njavvu mwenga bwe mutugamba nti Uganda njavu wabula ssente eziriwo senga zikozesebwa mu butuufu bwazo buli munnayuganda asobola okweyagalira mu ggwanga lye. Embalirira eno singa eba eteekeddwa mu nkola ng'abavuganya gavumenti bwe basabye ensimbi obuse 16 ze ziba zigenda okuggyibwa mu mbalirira ey'obuse 71 eyakolebwa gavumenti eya wakati kubanga ey'abavuganya ya buse 55 omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 abavuganya gavumenti embalirira yaabwe yali ya buse 43 wabula ate eya gavumenti yali ya buse 58 n'omusobyo. Nze Abavuganya ku lwa Good TV.